naye ate obufumbo busobola okufuuka magic. Siri profesa mu bufumbo naye nja babulirako akatono kemmanyi tetutuukiridde, naye naffe tukumye obufumbo bwaffe ze bangatta ne munnange emyaka 13 egiyise. Ate we batugattira twali twakagala n'okumala emyaka 10. Kati olunaku lwaleero nze ne Babi twakamala emyaka 2 mwegi mwesatu, naye okusanga oyinza okulowooza twerabye jjo. What is the secret? The secret is kindness. Beera wa kisa eri munno kubanga ajja kukola ensobi, nawe ojja kukola ensobi. Naye when you go to marriage with kindness, muno oba omulabira mu maaso ag'ekisa, ojja mukwatibwa ekisa omusaasire. Naye bw'anaakulaba n'amaaso ag'ekisa ajja kukwatibwa ekisa akusaasire. Bwe munaabanga mulina kindness to each other, everything else will be a detail. Mubeere n'ekisa to each other. Be kind to each other. Tewali kabadi kalala, tewali kakodyo kalala. Being kind, manya nti munno ye munno. Bw'oba tomulabye na kisa ojja kulaba buli nsobi gy'akola. Ne bw'obanga oli kind to her, tojja kulaba nsobi, ojja kulaba birungi. If you are kind to him, tojja kulaba lwaki akomyewo akaleeti, wabula ojja kulaba ensonga ezimutuusiza leeti. Bwetuli bwe tukola ne Babi, eyo wiiki neggwako, omwezi ne guggwako, omwaka ne tugukuba ettale. Obufumbo obulimu Katonda, you cannot go wrong. Mufukamire wamu, musabenga wamu. Ebisigadde bijja kweyongerako bweyongezi. Mwesige Katonda, mulirize bazadde bammwe, but most importantly, listen to each other. Ffe tulina ekiseera bwe twatuuka nga waliwo Babi wancyankalanya wamucyankalanya nga tekyagenda waabwe kuloopa, sikyagenda waffe kuloopa. Each other is all you have. Once you believe that each other is all you have, mujja kumalako. Ebisigadde ffe abali eno tuli balabi, tujja bawa buwisaala na kubasabira nti omukolo guno gwe twaliko ogw'ekitiibwa tujje ku anniversary, mwezi emyaka 10 tujje tulye emmere, mwezi emyaka 2 tujje tulye emmere. Tubasabira ekisa ky'Omukama abeere nammwe, ekisemberayo ddala ddala muwagire nga nkyukakyuka, temuwagira nga mwebale nnyo, mwebale ddala. Engalo tezimala.